Eke babu NUP ekoze ekitabangawo mu nsi yonna buli lucha eyongera okuteekawo essuula empya yeewuunyisa Kyagulanyi alabise nga si wa bulijjo ebyaddala ekibiina kye kisinga obuto mu Uganda wano naye kikola ebyenjawulo ebitabangawo kyendabye oluwa leero tokirabangako Eke katumale okuva wano tukomewo bwe tutandika akalulu k'ekawempe tetugenda kuzikiza paka 2026 tegenda kubeera protest vote bagambye nti Museveni afubye nnyo bitutamya afubye nnyo okutamya abantu akalulu guno gwe mukisa gwaffe okwagaza abantu akalulu tugenda osudya kana akalulu mwe Eke babu enkalu zitandise mu kawempe okunona obukongovule akaliro abasajja pulesa zibeyongedde bakawulira kati kadi nga bwe nakugamba lwe twali wano ogwasemba abantu 10 bonna bakyali mu race okulwanira kadi bakyalemeddeko ya NUP lamusa kwatuliriza Kawempe North tusumulule mbatumiddeko nnyo mwenna bannayuganda abali ebule n'ebweya ngala kusooka okubeera nga mbalamusaako mwebale nnyo nkimukola kyattendo nnyo ogoberera omukutu ogwono ogw'enkyukakyuka gwokka gwe tulina mu ggwanga Uganda Uganda Media ne EKTV Media Uganda nga gyegasse tutambulira wamu tukutuuseko amawulire ago gennyini g'olina okubeera ng'otegeera ate nga ge matuufu Eke babuwe Kawempe tusimbulirewo Kawempe North bannayuganda nga bataddeko ekigalo ng'enkola yaffe akatambi kano kalina okubeera nga katambula katuuke mu buli nsonda y'ensi bw'okawalayike oba okawadde mileage Eke tusimbule mu butongole waliwo Bumalumagala Kawempe agamba ekijja kyonna ye wakubeera nga asalawo n'ekibiina kye kigambye Nalukoola naye awaga ate mu mbeera y'emu waliwo ne Muhammad Luwemba naye tatudde Muhammad Luwemba ekoze ono yakasiramuka essebo kakati wenjagalira awo osimbule Kawempe ono mukwe mu ttooki bannayuganda bongere okubeera nga bategeera kuggwe embeera y'ebintu Kawempe ogiraba otya abasebo ne banyabo njagala kuddamu okubeera nga mbalamusaako mwebale kimukola kyattendo nnyo kakati nno ensonga yo Kawempe emaze okubeera nga ekwata wansi ne waggulu oba ennamusa mu bufunza omuganda agamba nti etuuse ku nnyoge kakati olunaku olwaleero bamaze okusunsulamu okuwuliriza tukite njala nnyo twogere ebigambo bino mu Luganda bakuyita okusunsula kwe kwali okwaluli olwaleero badde bali ku bibuuzo buuza muntu sekinnoomu kiki kyagenda okukolera Kawempe kiki kyakozeeko ndowooza kijayina ku bantu ebbanga lino lyonna obaddewa biki by'obadde okola nga tonna bakubeera ng'osaba kaadi eya NUP kakati abantu bonna tumaze okubeera nga tubalaba bye boogedde tubiwulire wabula nja kwogera ku bantu b'endaba nze nga nze tunansonyiwako ab'enkizo ab'omuzinzi nze b'endaba nga nze omulala yenna asobola okubeera ng'alaba abalala era siisamu muntu n'omu maaso ku lunaku olwaleero ku bantu bano bengenda okwogerako abagenda okwesimbawo Kawempe ku kaadi eya National Unity Platform nkiddamu siisamu muntu n'omu maaso oba okulengeza wabula nkuba ttooki nze nganze okusinziira ku nze ku ndaba y'ebintu ogiraba otya ndaba nk'abantu bali basatu Magala Umaru Kanso oyo nno Magala Umaru ssebo njala nkutegeeze timusomesa omutendeke butereevu nnyo ate nga abadde mu bafuutu soja bakaliba abaasookawo bali yasibwako emyaka nejikunukiza emyaka 2 ngali mu nkomyo ku lwa NUP era n'enkyukakyuka ate nga ne ku gurawundi abantu bangi bamusibiddeko olukoba ne bafuutu soja bennyini okutwaliza wamu nga n'ekibiina musajja nkwatanga bo mu kibiina era kati Kanso Nalukoola ono musajja muyivu era ayinza okuba ng'asinga kukuuma Lumagala era ebyamateeka abibaddemu okumala ebbanga ngali mu kibiina ekya Democratic Party wabula ate teyatandikira mu Democratic Party yatandikira eri mu UID wansi nejjanga muzimbanga aba DP bagamba najja mu Democratic Party kati omwaka ogwedde juzi wano juzi wano nasala eddiiro neyegatta ku NUP wabula nga tannasala ddiiro kwegatta ku NUP teyagiwalanako teyagyogererako mafuukuule teyavumako ku pulezidenti waffe teyamuyisaamu yadde eggaali kubanga byonna tuzze tubitunuulira era ono okuvayo kwegatta ku NUP mu kiseera kino kibadde kiseera kituufu wabula nga n'omugenzi Muhammad Segirinya tanaba kubeera ng'afa omusajja ono Kanso Nalukoola yali yamala dde okulaga obwetaavu bwe okwagala okukiikirira abantu b'e Kawempe era ng'ono yali yakubisa dda n'ebipande wabula ng'ebipande bye tebyaliko nti NUP tebyaliko president oba NUP oba ki byaliko DP tebyaliko DP wabula yali yakuba ebipande bye naye nga biri mu kkala ezaffe ezeeno NUP
Naye nga tibiraga nti nze ndi wa NUP nga omuntu akwasiddwa kaadi bwaba. Kati nga kiraga nti omusajja ono yali yeegwanyiza dda ekifo kino wadde omugenzi Muhammad Ssegirinya yali akyaliwo. Yali ayinza okujja nga independent singa Muhammad Ssegirinya ali waali naddamu ne yeesimbawo. Kati nga tubitadde ku mabbali waliwo omusajja ono Muhammad amanyiddwa nga Muhammad ani Luwemba. Naye musajja abaddewo ku lwa NUP kubanga abadde atambula ne Muhammad Ssegirinya obulamu bwe bwonna okuva yafuuka MP nawali nga tanafuuka MP mu bulwadde mu kufa ne mu kuziika wonna abaddewo. Wabula ekyenjawulo kyalina omusajja ono olwamala okuziika enkeera waalwo omusajja ono n'asiramuka. Yasiramuka nkeera? Yasiramuka nkeera nga yasooka ennaku bbiri n'asiramuka. Ate yagamba yasiramukira Nairobi. Yasiramukira wano kubanga yajja erinnya eryo twali tetulimanyi. Era tuwamulaba nga nti kakati nze ntodde Saada n'afuuka Muhammad omujjuvu. Kakati nno abantu bano basatu be balinako enkizo naye nga abana abasatu obayitadde wali ku mabbali ojja kujjako omuntu omu nze ku lwange gwendabanga ayinza okuba wansi w'abano ye musajja ono yakasiramuka. Luwemba kubanga ebya Luwemba bizibuzibu. Luwemba ono abaddemu n'essaga ya maama w'omugenzi Ssegirinya ng'asaba NUP omwana ono mumumpere kaadi kubanga bwe muwa kaadi muba muzizzaawo omwana wange. Kyokka nga ne maama w'omugenzi Ssegirinya bye yayogeranga byali biraga nti mulimu compromising ey'omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Kati nga kitegeeza nti maama wa Ssegirinya bw'aba yapikaapika kyandibanga omulenzi ono yandibanga alimu olupuuga sijja gamba nti Mpuuga amuli mabega. Naye okusinziira ku bigambo okutandikira mu kufa ne mu kuziika bwe byatambula ne famire ne musajja Mpuuga omusajja oyo tuyinza omussa sayidi endala. Kakati nno ababiri be basigaddewo ku lwange omusajja amanyiddwa nga Kanso Nalukoola ne Umaru Magala. Era nze bwe mba ku bano omu gwe bawadde kaadi eya NUP sijja kwewuunya naye nga ddyo ebbugumu eky'omukisa omulungi president bamaze dde okubeera nga boogera nga bakakasa ensi nti omuntu yenna atagenda kuweebwa kaadi alina okwesimba emabega w'abantu bano abeere nga abawagira amina omuntu ono abakwasiddwa kaadi alina okumusekendinga oba okumusapootinga. Era kuba mwaka akafaananyi nga abantu bano abalala 9 tebakwasiddwa kaadi naye ne basigala nga bakola butasamuka butasamu oyo ku lwa NUP ne ku lwa yakwasiddwa kaadi nga basigala batambula ku ground kijja kuba kyanjawulo nnyo mu Kawempe North. Awo njagala osimbe essira olowooza kino kinaasoboka? Kino kiyinza okubeera nga abantu 9 badda mu mugongo gw'omuntu omu nga President Kyagulanyi bw'akyogera era nga nabo bagamba nti mu kubabuuza ebibuuzo wali olunaku eziwedde emabega bagamba kyekyasooka ku lupapula onakkiriziganya n'ebigendererwa bya NUP ng'ekyokudda mu mugongo gwe aweereddwa kaadi nga bo balaga nti bali ready naye kinaasoboka kubanga waliwo amawulire agali mu nkuubo nga galaga nti waliwo enseekeezi ezirindiridde empisi nga zo zigamba nti we basuulira bwe pa ffe nga tulonda. Waliwo ekibiina kye nagamba tekinema kufuuka kibiina ky'abufuzi tetujja kiyita kisinde wabula nga beeteekateeka okuswama buli muntu yenna abammiddwa kaadi y'ekibiina kyonna kyabadde alinamu interest ne kimumma kaadi ne kiwa omulala. Bano nga bali awo balinze baga nti jangu eno tukuteekemu ssente weesimbewo ku bwannamunigina. Era ekiguluupu ekyo bakiyita toggwamu ssuubi toggwamu maanyi tossa mukono tossa mwoyo. Kakati nga kirabika nti kiriwo kwonoona bwonoonyi kaliya z'abantu bano naye ng'ekikulu kya byonna oba abantu bano bazze mabega w'oyo abaweereddwa kaadi oba tebazze mabega w'oyo abaweereddwa kaadi wano we tugenda okwawulira ensolima zennyini ze tubadde tugenda okutomera olunaku olwaleero. Omuntu yenna singa anaagaana okukkiriziganya n'ebyo ebivudde mu kakiiko ak'ebyokulonda ka NUP ne baga ntukkiriza gundi atukwatira kaadi mu mudde emabega omuntu yenna anaavaayo n'agamba nti nze si nedda nzize ku lwange enganze size mabega w'oli kitegeeza eyo ebadde ensolima. Era kiba kituyambye nnyo 2026 omuntu ng'oyo tuba tumuwonye butereevu nnyo era tuba tujja mwesamulira wala. Kasooke mba ebigambo by'omukulembeze President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo batubivaamu eke Kawempe tukyaliwo tukyasiitaana bibawe nti ekyaddondo twawangula na 80%. We won with 80% in Chaddondo, but we were tussling with the ruling party and the main opposition party. Now we are both the ruling party and the opposition party. So can we win the dictator with the 90%? Yes, we can. Kino ekibuuzo buli mulonzi we Kawempe njagala kikubuuza. Manyi tujja kuwangula. Naye ba dictator tebabawangula na 50, na 60, na 70.
ba dictator baba wangula na knockout tusobola kikola ekyo tusobola tambula muntu ku muntu nyumba ku nyumba tusobola gwewa guno omulimu. Can we get all the candidates all the contenders line up behind one person nga babalabe muvuganya naye kati mutukire hajo oba hajati oba faza oba mama oba senga nimugamba kakati yefe ngabe twali tuvuganya era kati tuze twetereza kuba abantu baffe baze batugamba mwetereze mujje tujabba watu. So the mission is to beat Museveni hands down. Twagala tugezese kukana akalulu okomyawo emikima gy'abantu okomyawo confidence y'abantu tuwangule Museveni yalimanya kyali tuwe. Basebo ne banyabo mwebali nnyo mwebali ddala kumpuliriza njagala baagaliza olunaku olungi. Continue demanding for the freedom of all our political prisoners because the Supreme Court has confirmed once again that they're being held illegally. Thank you very much for God and my country. Eke babwe ngabo nkugambye nti Kawempe tukyasiitana era ebigambo bikyali bingi nnyo kakati njagala ne bino biwulire bw'omala biwulira n'abawuliriza abaffe olwo tukomewo oyongere okuttaanya ensonga zino. Kale twamala ebbanga lya myaka 2 mu komera ne muganda wange Honorable Segirinya. Nze kennyini nina bye nafa mubuulidde singa nali musoose okufa kubanga ebyatukolebwako byali bingi nnyo. Twalwalanga ne tukomawo mu kufa ne tumala ne tudda engulu nga tuli mu makomera mwabiwuliranga. Naye ekyasinganga okumunyiiza Honorable Segirinya nti abantu bangi nnyo n'abamu ku beesimbyewo olwaleero mu kifo kya Honorable Segirinya yabeeranga mukomera abona kulaba Nakawempe olw'ebisange mu gyetekebwako n'alwala n'atuuka n'akomawo naye abantu bagendanga eno mu maaso nga bakuba kampeyini okutwala ekifo kye nga bamukonjera ebigambo ebiyitirivu ate ng'ali mukomera. Naye n'agamba nti mu mbeera eyo bwe mbanga nfudde Honorable Segirinya tonkolanga bubi bwe mba nkusoose kubanga nange nabyo namugamba singa mba mukoze eki musoose. N'angamba waliwo omwana oyo gwe bayita Luwemba Luswa Alex ebiseera ebyo kati yafuuka Muhammad. Omwana oyo tubayo tulina ebirooto bifaanagana. Eke babwe ebigambo biwulidde butereevu wadde nga watugambye nti omwana ono Luwemba ayinza okubanga enkizo ye kubali ababiri tebatuuka naye ate Alan Sewanyana akugamba nti omugenzi gwe yalaama naye NUP gwe ekola kino omugenzi yalaama eba tefuuse nga NRM bw'egyekola ensonga zaayo. kakati ekiriwo nti NUP ng'ekibiina tutunuulira nnyo qualities wabula tetutunuulira gundi agambye nga bwe kyali mu kalulu kali akagwa 221 ensobi zaali nnyingi ezaakolebwa kubanga obudde tebwaliwo obumala okusikurininga abantu bano nga kyova okulaba olunaku olwaleero. So ekyomugenzi Muhammad Segirinya awummule mirembe tawummula mirembe ayongere okulwana yavaayo n'agamba nti omulenzi ono amutendese amugulumize nti ne bwali bavuddewo amulaze buli kimu ekyokukola. Fine kisoboka naye njagala nnyo kimanye nti abantu bangi abatendeka abantu ebintu naye oli n'ava mu ssomero nga tayize bye baamutendeka. Kituufu nnyo. Ekyokubiri n'omuntu yennyini akuwa omuntu asobola mukuwa omuntu nga ye gwalaba nti yasinga naye ng'ebweru eri gy'atakubye ettooki waliyo abasinga ono. Kwegamba mu bufunze nti buli wammamba awaana ye. So mpulidde omubaka Alan Sewanyana ngayogera ku bigambo awo nga tannafa ne Muhammad Segirinya nga tebannafa n'agamba nti baali mu kkomera ng'abantu bano bajaganya batimba ebipande ng'oli ali mu kkomera. Ekyo nno si kipya ekyokutimba ebipande. Si kipya n'akamu n'akatono ne constituency endala zonna okwetolola Uganda yonna waliyo abantu abagenda mu maaso n'okutimba ebipande wadde oli ali mu kkomera wadde omubaka mulwadde wadde omubaka mulamu okutimba ebipande n'okweyagaliza ebifo ebyo tekusobola kusitoopinga. So bwe tubanga tunoonya akalulu ka Kawempe North tetusobola kanoonyeza ku mbeera eyo nti bwe yali ali mu kkomera nga mulwadde waliwo abaatimbanga ebipande nga balinga abamwagaliza ekibi nga bamukonjera ebigambo eyo teba pointi. Ate era naye mulamu waali naye we batimbayo. Naye waali mulamu naye we batimbayo waliwo ne we batimba ewababaka ba NUP abalala oba ba NRM babaka bonna abalala naye nga balamu balina mu kusaavinga baki bantu. So eyo si nsonga n'akamu n'akatono ey'okuba nti waliwo abaatimbanga ebipande nga begwanyiza ekifo ekyo ng'omubaka ono tannafa ng'akyali mu kkomera. So Kawempe North oba Kawempe oba Kampala yonna ekibiina ekya NUP okwongera okulaga nti ddala kyanyweza emirandira
kiina kutandikira mu kibuga Kampala kubanga message esinzira ono Makerere Kavule Makerere Kavule Kinyana Mpindi Yesi Kawempe House au Kawempe House era wewe mbaka ono eyasirika ali Haji Kazibwe Bashiri era baawukanye n'omusajja ono mugenzi kati mugenzi Muhammad Segirinya Kawempe North kitegeeza nti enjiri ya president gyaberawo nga briefinga oba buli lwa Monday oba lwa addressinga eggwanga asinzira mu Kawempe wadenga Kawempe North kitegeeza nti constituency eno eri vital nnyo eri National Unity Platform okubeera nga geemaka gaayo era ina okubeera nga ewangulawo n'ekyokubiri nti kibuga Kampala abantu bali civilized tuteebereza oba tusuubira nti message yonna etambula abantu bawano bagitegeera bulungi nnyo ebigenda mu maaso mu Uganda mu Kampala bisinga kunyigiza abantu abamu ku bannakawempe so bayina okubeera nga bakola ekisoboka kyonna NUP okweddiza ekifo kino kubanga kikakata bukakasi okubeera nga NUP erina okuwangula ekifo kino kubanga ebinyiga abantu bingi essawa zino mu Kampala era nga ne mu Kawempe yemu ku party oba constituency eziri mu Kampala ate era ekekyenyezo gamba batuuliriza nti omuntu we bamukwatira kadi ebiseera ebisinga ne bagimuwa mu ngeri y'okumukubagiza tulabe bangi abatumenye emitima kati bw'olaba Honorable Veronica Nanyondo Ebukoma Nsimbi bamuwa kadi lwa kubanga muganda we yali amaze okwera nga atuva ku maaso mukyala Mbidde kakati essaawa za kakano ye mubaka abeera mu parliament n'akugamba nze nasayininga etteeka nga simanyi kyensayininga bangi nnyo nakakibwa bano bonna abajja nga bajjidde ku sympathy tebakola kimala mu bantu sigambe nti Luwembo tajja kukola oba naye anaabeeranga abo naye be tulabyeko tulina example zitulabyeko okitegedde nti NRM ono emuleese nga taata wa afudde nga maama wa afudde abo bonna tebayamba ggwanga kiki kye bakoledde abantu ojjukira omusajja ono yaffe yali speaker ne baleeta mutabani we bukya mutabani we ajja wali yozeemu muwulirako taddanga mukwera nga ayogerayo n'ekigambo n'ekimu ne mu parliament tokola ki tomuwulira so kitegeeza nti abantu bano abagira ku sympathy ey'okufiirwa aba MPs ebiseera ebisinga tebakola kyenkaniddawo kwenkanankana nabali so tulina okubeera nga tumanya nti constituency eno ate era ekirala tiyali ya musajja omugenzi Muhammad Segirinya nti yagigula nti buli muntu gwe banagamba nti yali alina connection ku Segirinya yalina okubeera eno constituency y'abannakawempe be balina okwesalirawo okusinzira ku busobozi obwabo ababa beesimbyewo oba obwabo ababa beesowoddeyo kakati ne baga nti tujja kutambula nono wadde gwe Segirinya yatugamba nti tukuwe naye mu butuufu omuntu ono Segirinya tiyamulaba teyamutugambako naye akusingako babwe awo nyine mu kalulu ke Kawempe tunakwera nga tuvaawo poliisi esaba bilioni 3 UPDF esaba bilioni 138 n'obukadde 4 okuuma akalulu akalulu katandise ndowooza batandikira kano kennyini kubanga ssente ze basabye nga zirabikanga empitirivu ennyo bukyanga wabaawo kalulu mu ggwanga Uganda UPDF ne Uganda Police balina kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe sandirowooza nti kyandibadde kikulu nnyo ekyokusoosowaza essente zino ezigenda okuweebwa abantu bano mbu mukuuma akalulu kubanga n'akalulu akaggwa waliwo n'abapoliisi abagamba nti tebaasasulwa kyokka nga waliwo ssente ebiseera ebisinga eziggyibwako nga zijja kgenda kukola ku nsonga eyo ey'ebyokulonda okutambuza obululu abanaabukuuma okubukuba ezo ssente ziva mu gavumenti otegera so tebajja gamba nti department nga yo eya poliisi tugiwe ssente bwezi fine basobola okyogera kubanga Uganda buli kimu kisoboka ne UPDF naye kyandibadde nti lwaki UPDF agatali maje magwira poliisi Uganda poliisi etali Kenya poliisi oba Rwanda poliisi nti Uganda poliisi erina kukuuma bannayuganda ffe tugyetagira weerina okujjira oba kukuuma kalulu bakuuma akalulu kubanga basasula emisaala kubanga olede basasula omusaala era ne mu budget babeeramu mu budget sente ziyitanga zaabwe kati ate bw'ogamba nti ate twagala surplus sente endala ezo za kuuma kiri special tewaliwo kiri special kubanga tukimanyi nti omulimu gwa UPDF omulimu gw'abakuumaddembe kukuumaddembe mu mbeera yonna oba efaanana etya oba yakalulu oba si yakalulu kubanga ne mu kukuuma akalulu tewaliwo nnyo kyanjawulo nnyo kigenda kubeerawo nti waliwo essaawa ezigenda okweyongeramu enjuba ebadde gwa ku saa 12 gwenga saa 15 ate nno n'amagye eke kyannaku nti tegakkirizibwa kubeera nga gali mu kalulu direct nga poliisi naye basabye obuwumbi
138 nkiro kikulaga butereevu nnyo nti akalulu ke tugendamu bwe gaba nga amagye gasabye biliyoni 138 obukadde 4 butereevu kitegeeza nti UPDF egenda kwetaba butereevu nnyo mu kalulu ke tugendamu of which nga UPDF teina kwetabamu okujjako nga kyetaagisizza naye bwaba nga tebana bawo yadde okwekalakaasa yadde okukasuka ejjinja buli kimu kiteekateekeddwa bulungi tugenda kusimba line tugende tulonda akalulu lwaki amagye olowoolezawo mu bwongo nti ogeetaaga eke babwe katumalo bwa obubaka buno bwetubuvaamu ebigambo Segirinya byaleka ku nsi byongedde okwonooneka okkabya abantu amaziga agajjulujjulu agaliitiriiti Masaka kijjobi kiddamu kakati buli muntu nga yeetegekera akalulu abagenda okukategeka nga banoonya ssente abagenda okwesimbawo nga banoonya ssente n'abateeze okukola ssente mu kalulu banjovu koosi naye kakati ebitongole by'ebyokwerinda nabyo byagala ssente antugenda mu kalulu buli omu asaba ssente buli omu asaba majja nti tugenda mu kalulu kakati atuliriza Uganda People's Defence Forces UPDF esabye biliyoni 138 okuuma security mu kalulu UPDF esabye biliyoni 138 za kuuma kalulu era bammemba ba parliament abatula kakiiko atuliriza aka Defence and Internal Affairs Committee kataba gwewe ekigo UPDF we bagambye twagala biliyoni 138 mu bukadde 14 za kuuma kalulu nti mulijje pangisa Syria gwanga bagenda kubajja mu Russia muva Congo muvaawa nti feze twagala UPDF yagala biliyoni 138 okuuma kalulu abaka bagambye what is happening esente zonna ezo zaaki kati omu ku babaka abasinga okulwanisa bajeti z'ebitongole bya gavumenti Yemaka Ibrahim Ssemujju Nganda ababuuzizza n'abagamba nti abaaye mutubuulire bwe tubanga tetukyabimanyi nga byakyuka oba mwe mugenda okukategeka muyinza okuba mwafuuka electoral commission nga tetumanyi okitegedde kakati UPDF yetaga biliyoni 138 batudde mu kakiiko nibagamba twetaga 138 kati babadde bakyali awo yo poliisi mu kalulu ka 2026 yetaga biliyoni 3 UPDF esabye 138 kakati poliisi yetaga biliyoni 3 kati nti byemugenda okukola byawukana bitye mwenda muli ba security munaagira mutya poliisi evunaanyizibwa okusooka ku kalulu yetaga 3 amagye okugiyambako geetaga biliyoni 138 nti okuuma emirembe matters of law and order kale Nomaka Ssemujju Ibrahim Nganda bwati agenze maaso n'okuba nti agambye abuuzizza bano nti bamutegeka okulonda oba nedda ekyokubiri nti akalulu kano aka 2026 bw'otunuulira ssente ze basabye nti egenda kuba nga military operation 2026 nti si kulonda kwa bulijjo gigeraageranye ku military operation nti abasajja ssente ze basabye 2026 egenda kuba nga military operation nga lutalo kikwekwetu kubanga bw'otunuulira ssente zigenda kukolaki naye chairman w'akakiiko kano Mbaka Lino Singopeke ye vice chairperson w'akakiiko ka defense committee era nga yebaka akiikira ekitundu ekya Kibanda awolereza n'agamba ekyo bitongole bya security birina okuba ne ssente birina ate okukwatagana mulabe obululu obuyise poliisi ebadde overwhelmed nga yeetaga support mu sister agencies kati tubawe ssente Ssemujju n'agamba nedda tugenda bagenda okukategeka tugenda mu military operation tugenda Congo nedda kakati atuliriza bwe bitambula kiri mu like nti ensimbi zino bajja kuzibawa beetaga biliyoni 138 tugenda mu kulonda beetaga biliyoni 138
amagye kuuma akalulu konna aka 2026 poliisi ampuliriza yo yataddeyo request yeetaaga biliyoni 300. Obunkenke mu ssaza Buddu ab'ebijambiya basudde kiro kitwala omunaku balaalisa okuddamu okutema abantu. Kyennyamizani mpapula ate mulimu amannya ge balaga nti mulimu abasirikale. Kino kyekinsasuddwa mu politics basajja kugamba nti Segirinya atisobola obulamu bwe busaanewo kyebasazeewo kusanyawo obulamu bwange ndi kati Segirinya tukwetaaga onnyonnyole ku b'ebijambiya nze nnyonnyole eke babwe ebigambo byongedde okusajjuka okutiisa n'obunkenke e Masaka ebijambiya bizeemu omugenzi Segirinya yakwata n'asibibwa era ekyamuviirako mbu okubeera nga yazikirira oba n'agenda ennyindo gye zirembekera mukoka emikono embeera eno egiwanira ebisambe embeera eno okubanga ezzeemu e Masaka kyantiisa nnyo era kikanze bannamasaka kijja kitya ate nga Segirinya yaziikibwa. Ekikulu kya byonna kitulina okubeera nga tumanya tuli mu nsi ya politics. Politics buli kimu kisoboka ekirungi n'ekibi. Mu politics omuntu asobola okukola ekintu n'akyegaana. Mu politics omuntu asobola okujwetekako ekintu aga Katonda mugulu kyotamanyiiko mutwe n'amagulu. Akati essaawa zino nga n'omugenzi Muhammad Segirinya tanaba kubeera nga ateekebwako ogw'ebijambiya twali tulabyeko abantu abatematemeddwa era emisango egyo ne gituuka ne bwe gikoma nga si Segirinya si yabibaddemu. Twali tulabyeko abantu abattiddwa ekirindi omusajja Kibwetere nga bookebwa teyali Muhammad Segirinya. Twali tulabyeko abantu abattiddwa Kaseese ekirindi nga ababatta bakuuma ddembe teyali Segirinya. Twali tulabyeko abantu abattiddwa okwekalakaasa okwamabira teyali Segirinya wabula baali bakuuma ddembe. Twalabako abattibwa ku lw'okwekalakaasa nga baganye kabaka ogenda mu ssaza lyawa ly'Ebugerere teyali Segirinya. Tulabye abakazi abazze nga battibwa mu biseera ebyo ebya General Kale Kayihura ng'akyakulira poliisi ya Uganda. Abakazi mu Wakiso naddala mu Ntebe babasobyangako ne bamala basobyako ne babasonseka ebiti mu mbugo ne bafundikira nga babasse tabangako Muhammad Segirinya. Kiki kyengezako okutegeeza nti kiro kitwala omunaku ezawandiikiddwa disitulikiti ey'e Masaka ey'e Bukomansimbi ey'Ekyotera ndowooza ne Lwenga ali wakati awo era waali awo tomanya ne balabula ne baga nti okutandika nga 6 bagenda kutema abantu olwaliro 7 tetunafuna eggulu nalimu nti waliwo omuntu eyatemeddwa. So poliisi evudde neyogera byeyogera UPDF neyogera byeyogera nga yita mwogezi waayo Brigadier General Felix Kulaije naye bino byonna bazze babyogera era okuttibwa kw'abantu ne kubeerawo. So kati essaawa zino olaba obubonero obw'abantu bali be bagamba nti bajjawo basibira mu bbwa. Abantu baasulanga bweru, abantu baasulanga ku Tebuuke, abantu baasulanga ku nsiko ng'abantu babeera beeraliikirira ng'omwana talina kkaaba mu nju kiro ne mu nsiko. Essaawa zino bw'otuuka mu bitundu bye bakugambye abantu emitima gibali ku mutwe ng'eya buliwo olugambo baagaana kuza nkola ya mayumba 10 babeere nga basula bweru. Ekintu Museveni nti yaleeta otulo mu bitundu ebimu naddala mu Buganda kitegeeza Museveni taleetanga ku tulo yabaleeta kusulanga mutunula kubanga bw'ogamba nti yaleeta otulo gw'oweegindi ate ng'owe Masaka gamba tusula bweru nga tukuuma otulo tuli luddawa. Ekyokubiri lwaki ebijambiya bino olowooza biri mu Buganda wokka? Ekyo kibuuzo. Ekyokusatu lwaki si Buganda yonna? Lwaki biri mu Great Masaka? Tibiri mu bitundu nti biri side z'eye Mukono, nti biri Kayunga Bugerere, nti biri Masuuli Nakaseke. Lwaki tebiri Mityana? Lwaki biri Masaka mu Great Masaka? Byonna bibuuzo obiteeka ku mmeeza. So kino kikulaga nti bwe kibanga bino byonna biwandiikibwa era abantu banaatemebwa kijja kujjayo ekifaananyi ekituufu kyennyini abasajja kye babadde bajja nga boogera nga bagamba nti omugenzi Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana baajwetekebwako emisango egy'okutemula abantu egy'okutemaatema abantu. Singa kino kituukirira wadde nga Muhammad Segirinya sigama tumuwolereza naye otunulire Muhammad Segirinya olowooza yandiggyewa ssente ezifandinga abantu batema abantu ate nga teyalinawo. Ekyokubiri lwaki Muhammad Segirinya alwanirira okutaasa abantu ng'akoze n'eddwaliro ate asalawo abatugumbule
era ekyo nakyo kibuuzo kinene. Bino byonna bigenda mu maaso naddala mu biseera ebyakalulu. Lwaki bijja mu biseera nga tugenda kuddamu okulonda? Byonna byebuuza. So kino kikulaga bulazi nti waliwo obunafu, waliwo okusoomooza, waliwo okuyiikiriza mu bitundu ebimu ebya Uganda, naddala Buganda, Greater Masaka, okuba n'ebyana n'abaana, okuba n'abantu abaagalwa n'abatayagalwa. Babu ebigambo bya Segirinya ono omugenzi kati Katonda ndowooza amulamuze kisa tetuyinza omugamba era alwanibwe zizingirire nga bwe yatugamba katumala obiwulira Munnayuganda twala akadde owulire story ya Segirinya okakase naawe nti ddala omusajja ono yali mu lukwe lw'okutta abantu oba ebigambo byayogera biraga nti wakisa tasobola kutta yadde ensiri bwe tubivaamu tuleke tulabe ekiddako ate mu bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kino kyekiyinza suddwa mu politics basajja kugamba nti Segirinya atisobola obulamu bwe busaanewo kye basazeewo kusaanyawo obulamu bwange ndi kati Segirinya tukwetaaga onnyonnyole ku beebijambiya nze nnyonnyole nze Segirinya oyinza okunteeka mu kintu bwe kityo amazima ga Katonda. Banaye munansonyiwa okubeera nga amaziga gampitamu munansonyiwa nene bw'obeera gwe toyinza butakaaba nga bakutaddeko ekintu bwe kiti. Banaye mbabuulira mazima mpisiddwa bubi ennyo mu bulamu bwange sifunangako mbeera nga bweti kubanze mbagambye bwe ndaba akaaba mpulira bubi. Abamu bambuuza Segirinya kiki ekikosa zi charity ekikosa zi charity nti numwa nnyo okulaba munnange nga akaaba numwa nnyo ne toyinza kuddira kintu bwe kiti. Ne bampa ogupapula buno mu mazima ne bangajangwe Masaka Segirinya we reporting bandimpise okwereportinga kintu ekirala mwandimpise ku kirala mwandifumbyewo ekirala mwandigambye mwantaddewo kintu kirala ndi kyennakoze mwantaddewo kirala bwe kiba kifo kitwale lwaki otwala obulamu bwange lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu. Abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Segirinya nga balaba yali mu bintu bwe biti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira batya olowooza baba bawulira batya abantu mikwano gyange giba giwulira gitya nga gira muntu bamutadde ebintu bwe biti abantu betukolagana nabo bakwano bange abanzikiririzaamu. Katonda wabanga yategeka nti ekifo nja kifuna naye nkifuna kati mmanga mutuuso kikimanga mukyetaaga ayita mundira bulamu bwange buteeka mu matigga bwe gati kunkyayisa abantu ne bankyawa baagala bankyayisa abantu kubanga biri bya bufuzi nno n'ekifo kitwale nze ndekera obulamu bwange ndekera ne famire yange mbeere nayo n'omwana wange Nagirinya amanyi okusoma nga alabe ebintu bwe biti nti taata ali bintu bwe biti banange munsaasireko omwana wange amanyi okusoma nga bamulagane shifura si your dad nga mwana wange alabe ebintu ebifaanagana bwe biti mu mazima ga Katonda mu ggulu nga alabe ebintu ebifaanana bwe biti omanyi kye baba bakukoze banaye munansonyiwa naye mpulira bubi ku mutima gwange mpulira bubi nnyo kuba embeera nze mbadde mu nsi ebbanga lyonna n'embeera ey'ekitalya bankwata ne bansiba naye teyantuusa mu mbeera bweti bankwata ne bansiba ennalufeenya ne banzigalira naye saatuusibwa mu mbeera bweti nga gye bantaddemu olwaleero because ennalufeenya bankwata nwanira mukama wange Kyagulanyi bwe yali akwatiddwa wano ku byekitalya bankwata nwanira Edi Mutwe Nubianiri nga bakwatiddwa oba okiraba naye toyinza kuddira embeera bweti gye ndi mu Segirinya nga ndi mu kukolera abantu bange mbasakidde enkya pulogulaamu yange ebadde yagenda mu malwaliro genda baagali obubi omuli ery'Ekawaala omuli eddwaliro ly'Ekkomamboga malwaliro ago ga KCCA tegaliimu bintu biyambisibwa ntwaleyo emifaliso ntwaleyo ebitanda ntwaleyo ebintu bye naleese olina ateekawo embeera ndi kati Segirinya tukwetaaga onnyonnyole ku beebijambiya nze nnyonnyole nze Segirinya oyinza okunteeka mu kintu bwe kityo amazima ga Katonda noteka mu kintu bwe kityo ekinene bwe kityo kyovula mbagambye nti bandinsibyeko ekirala kyonna mwanditutte ekifo atiisa okunteeka mu kino ate mwandinzise
nenfa nemanya nti Sseggirinya nfudde ngenze ngensi eyina kifaananyi kirala kye mmanyiddemu naye si mukira ate simuwandiise busi mbabuulira muzima okuteeka mu kino ekintu afudde asinga oyinza kuddira nowa munno ekintu bwe kiti tosobola kino ekintu kinene nnyo tosobola kukiwa munno tosobola kiwa munno bannange ndi munyiivu ndi mwennyamivu naye mulaba amaziga gampitamu ndi munyiivu Sseggirinya ndi munyiivu ekisembayo ndi munyiivu nnyo kino kyekinsasuddwa mu politics basajja kugamba nti Sseggirinya atisoba obulamu bwe busaanewo kyebasazeewo kusanyawo obulamu bwange kyebasazeewo kunkola mu nkola bweti kyebasazeewo kunda mejinga kunnyonoona kyebasazeewo olw'ekifo ky'ebyobwemupi olwa intentions endala ze baagala okukola ne bagala Sseggirinya katumukole bwetuti katumukole mpisiddwa bubi bannange olwaliro lunaku sijja ddwerabira mu byafaayo byange mu byafaayo byange lunaku sijja kulwerabira sisobola kulwerabira sijja ddwerabira sijja kulwerabira ne mulemu okukwata abantu abatuufu ne mugandi kati mukwate Sseggirinya ne mugaka Sseggirinya gwe musamoninze ne mugati nze gonze gwe musamoninze abantu abatuufu ne balemu okukwata ne mugaka kati Sseggirinya gwe tukutte ekyo ina gonzo kinyonyola nakitegeera nti Sseggirinya yeetaagibwa mwandimpise ku nsonga endala yonna nandibadde njiwuliriza nenga nti waye kangenda abasajja bagambye bwe bati naye ekyo ekintu bannange kinene toyinza kissa ku munno tosobola kuteekako munno kintu bwe kityo tosobola olw'ekifo olw'ebyobufuzi ebirala kuba bano bo bafumbye bagambye tukoze tutya omusajja alabika atusimatuse Sseggirinya tukoze tutya alabika atusimatuse kye tulina okukola kayingire mu kintu ekinene bwe kiti anaagenda okukivaamu ng'ebbanga lyetoolodde ng'entebe ya Kawempe North tugitutte mugitwale entebe mugitwale nze nazaalibwa nnyina ekifo ebbanga lyonna lye mbaddewo mbadde nnyina ekifo mugitwale nitoyinza kuddira muno n'omuteeka mu kintu bwe kiti tosobola bano abasajja abaluse ekintu kino bannange mulina okumanya nti kinene nze mbadde siriiwo naye nenkomawo nentuukira mbino nakomyewo jjo nagenda okgenda nga nebyo ebyemasaka tebindaba kwapeningawo nabirabiranga ku social media nange nga ndi eri nengamba yiba naye abantu baffe security yandigenzeyo nebayamba nga tebindaba kwapeningawo bwe balabye nga ekintu kiganye omusango guganye okuyimirirawo ne bagamba tukoze tutya Sseggirinya Katonda omusaako ekintu ekinene ne bafumba ekintu bwe kiti kye baakoze ne bagamba nedda kati Sseggirinya bw'anaaba yekka kiyinza okutulabisa ennyo tugatteko n'omubaka omulala Alan Ssewanyana naye ne bamugattako ne bagamba kati tagetinze kubanga Alan talina petition tagetinze ne bagamba nti kati mulina okufunirako n'omulala mumuteekeko naye ne bamugattako musajja wattu naye talina kyamanyi era ali gwini nga nze naye nga bano abasajja nsaba mujje mbeeko ekintu kyenjogera mpulira omutima gunnenyise si yenze Sseggirinya wammwe gwe mumanyi omukadde ono mulala toyinza kuddira kintu kifaanana bwe kityo n'okiteeka mu muntu tosobola okuva ebintu bino byatandika bino nze mbadde siriiwo nakomyewo ggulo naye toyinza kuddira kintu kinene bwe kityo n'okiteeka ku muntu ekinene bwe kityo nze Sseggirinya gwe mulaba wana amazima ga Katonda mu ggulu n'enkoko sobola gisala ate omuntu bwe ndaba omuntu akaaba nnaku yange saagala muntu akaaba naye tosobola kuddira kintu bwe kiti ekintu bwe kiti wallahi n'okissa ku muntu tosobola ekintu bwe kiti ekinene nogira n'okissa ku munno mazima ga Katonda mu ggulu nze omusajja yetalinawo nzaba yetalinawo nzabadde yagenda okusaka bwe nkomyewo ekinsasuddwa kumpeereza kisamonizi kimpita nti ngende nnyonnyole ku ttemu ly'abantu Sseggirinya oyinza okuddira ekintu bwe kityo n'okiteeka ku munno ekinene bwe kityo
bana basajja betuvuganya nabo mbululu kati bo balabye nga petition ebalemeredde ne bagaa katubeeko kye tufumba ne nzo okuddira ekintu bwe kityo no kisaku muno ekinene bwe kityo nze Segirinya abali sirinawo kali singa mbadde wendi ogamba nti kale nti obadde wooli ne byansanga na bweru mbadde mbiraba ku social media nakomyewo kiro amazima ga Katonda nakomyewo ggulo ne boogenda ku airport nakomyewo ggulo genda otunule nasimbula ddyo genda ebweru neno ddira ekintu bwe kityo abantu batandika okundabira mu kifaananyi ekirala nze omusajja ayimira n'abanyigirizibwa ebbanga lyonna nyimirira n'abanyigirizibwa nojja nondekako ekintu ekinene bwe kityo nogaa nti Segirinya ali mu kintu bwe kityo ekinene waliwo ekintu ekirala kyonna omuntu kyasobola okusaako nze onteekako ekintu ekirala kyonna nene otanteekako ekyo olaba n'omusajja akwana muko omusajja asobola okugumiikiriza paka lwali mutengula asobola okumutwala mu maka gwe ki ekikulowoleza nti we wajjira buli omu we yalina okwegattira ku ŋŋamba gwe mmemba wa National Unity Platform mu budde buno mulekerawo okukwesyoninga abantu gye babadde ffenna abali mu National Unity Platform tuyina ebibiina mwe tubadde nze nange kennyini kama kwogera nali wa Democratic Party waliwo wa NRM waliwo yaliwo wa FDC naye no bagiyita National Unity Platform nti mujje tweyogoma mwenambula mmwe abakooye atamanyi tusobole okutereeza embeera y'obudde n'ebyambulira tugijjeko nabwe ekityo baganda bange ne bannyinaze emboozi z'ono yali wa DP emboozi z'ono yali weeri emboozi z'ono yali weeri muzikomye kubanga omusumba w'abalokole takubuuza ddiini mw'obadde ng'ekigendererwa kyakusibirayo butayingira bulokole wabula ne bwakubuuza ddiini mw'obadde ekigendererwa kye kibeera kyakukunyweza National Unity Platform njagala ngitwale ng'eddiini y'abalokole eddiini y'abalokole kizibu okusanga omuntu alina emyaka 4 nga yazaalibwa eddiini y'abalokole yazimbira ku madiini malala agaaliwo omuli abasiraamu abadiventi abaprotestanti n'abakatoliki abaana abazaalibwa abo abaalokoka obulokozi bebo original balokole naye abalokola abasinga balina amadiini mwe baava okwegatta ku bulokole abamuga ku byobusuuti abamu abagenze mu kamera okulaga nga bafunye obuwanguzi bali yakugamba mbu nakyemalira omujjako wini totwegattako nakyemalira ali mu kubateekateeka kuba kimanyi mulina okubeerawo ne muwa ng'abajulizi 226 yatakkirizibwa kulonga mwenna tuli mu lugendo nga tutambula ne mukkirize nte tunnatuuka TV bwe Uganda tutambuza nga tetunnatuuka biki mwenna mukolera Museveni nti lwaki tewagitandikidde ku stage ekaliyo tewali kigenda mu maaso okuleka nga tasazeewo Segirinya Muhammad yavundira mu kkooti y'amagye Segirinya yavundira mu kkooti za bulijjo ezaagano muwa beera ezaagano kola ki Beiro Museveni yazijjawo ekyo buli muntu okimanyi kati nze newuunya bano basizonolooya nendaba bano bannabyabufuzi abatalina kye bamanyi bonna nagamba obuwanguzi bwanjawulo nze njagala okuwulira nti Segirinya Beiro bagimumira mu kkooti y'amagye Museveni Beiro yazijjawo mbw abantu bagende mu civilian kooti sikkooti kisalawo gyogamba nti eno kkooti gyesazeewo mu bannabyabufuzi mumuligitimalizinga kkooti za Museveni mukimanyi kali kakiiko kakwasa mpisa b'amagye era ne mutwala balooya bwe bagenze kuwolereza bantu ate n'ovaayo n'otugamba eno si kkooti eno simanyi tribunal simanyi biki era ekyo kiweesa mugezezaako nnyo okubeezaawo obufuzi bwa Museveni naye nze mbalabira tewali kitaggwa tayimu ejja kutuuka mwenna mujja kubeera okusikirizibwa okukyegattako mwenna mugenda kubeera exposed mukole ne Museveni mulye ssente zammwe buli kimu mukirye ne wajja kujja abavubuka abakyala abaami abaana ntandise kugamba nti abantu bano babadde gye bali nga baagala nsi yaabwe omuntu wabeera mubeerewo ne dikiteeta mulage nti bino bitibiti 16 mwabiraba era bw'okwana ze zimwe ze zaasalawo nti teriyo kuddamu kuteeka byakunda nga bituuse naye nosokoola babannabyabufuzi olwagenda mu 224 ate ne beesimbawo ate era mu 2 ne baddayo ne bawaabira mu kkooti y'emu ate baatubbye nga naye nga kkooti ze zimu zabagisawo ne zibagamba kino tekirina kukolebwa era ne mugenda nakakati mbalaba mwambadde obusuuti mukola ki ne 226 sanga obwongo bwe bumuweereza nti yeggwe mutuufu ow'okutambula naye
singa twali tetukyayagala bammemba bapya oba osanga singa twaggalawo dda nti bannange eno tujjudde naye muganda waffe Waiswa buli wiiki abeera ku paalo abeera ku mikutu egy'enjawulo n'omwogezi w'ekibiina yennyini Rope n'omukulembeze omanyi lwaki tebawemula oba lwaki tebayogera arrogantire lwa nsonga nti balina bammemba naye olw'obunene bw'omulimu gwe tuliko bakyetaaga bammemba gwe bammemba abazze lwaki oyagala obbasibira ebweru olw'okuba ebibiina mwe babadde si kibi okubatazaama era si kibi okubateekako eriiso naye naawe weeteekeko eriiso gwali mu kubatazaama kubanga naawe oyina ekibiina gye wava oyinza okuba wava mu NRM oyinza okuba wava mu DP oyinza okuba wava mu FDC n'ojja weegatte ku kirowoozo ekinene ekyokununula ensi gwe ki ekikulowoozesa nti gwe wasemba okuva gy'ovudde abantu tebakyakkirizibwa kuva gye bavudde bajje bakwegatteko buli ddobe erigenda ne likwasa lirina kuleeta nseko ku matama ga muvubi so si kuleeta bibuuzo ku ttama lya muvubi nti okuva ku makya sikwasa okuva kawungezi sikwasa ate kino ekyennyanja ekize mu budde obw'ekiro ku ddobo lyange nkitwale oba nsooke kibuuza lwaki waluddewo okujja ku ddobo lyange nedda ne NRM yennyini ng'eva mu NRA okufuka NRM yazimbira ku bibiina bye yasangawo nga ne ssenkulu wa DP yennyini yamuvubirayo n'afuuka minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga kizibu okugamba nti wakati mu gyekinaana waaliwo true NRM oba NRA yazimbira ku DP yazimbira ku UPC paka lwe yatuuka ekiseera oluvannyuma lw'okuwangaala neefuna bammemba abaayo abazaaliranwa nabwe ekito National Unity Platform bwe kiba ntulina kutambulira ku bammemba baffe abazaaliranwa kitwetaagisa emyaka 18 okufuna abalonzi abaffe kitegeeza nti abalonzi bonna n'abakulembeze oba n'abawagizi oba ab'ensonga balina okunywebwa okuva mu bibiina ebirala y'ensonga lwaki abakulembeze baffe babeera ne kaweefube ow'okutalaaga mwamulabye omukulembeze olunaku olw'eggulu ekyo tukiyita kuba drive we yabeeredde ejjinja kakati drive etegeeza nti jangu kubanga tetuli mu kampeyini wabula tuli mu kuteekerateekera bantu biseera bya kampeyini ogenda okubaddamu ng'abo bozzeemu ddala babo tebakyali bakumatiza bumatiza na kuwa nsonga lwaki balina okukulonda wabula nga bakujjukiza bujjukiza kakati nga tulina advertise omulungi bwatyo nga n'ekibiina kyaffe kikyakola advertisement kikyalanga ate lwaki bakasitoma abazza abapya oba bekivubi abazza abapya obagobaganya then obeera wa kikaki wonna w'oyingiridde eryato lya Nuhu as long as tekinnabeera kikeerezi tukkirize bonna abayingira naddala mu kiseera kino tebannabeera kikeerezi era toyinza babuuza lwaki mwalwayo we bayingiridde budde butuufu okuyingira nkiddamu we bayingiridde budde butuufu okuyingira so omulokole eyasooka mu bulokole nti yagenda okgenda mu ggulu era so omusiraamu yazaalibwa mu busiraamu nti yagenda okgenda mu jjana John asobola okuva mu bukatuliki ng'era bw'olaba Lukman Segawo yalinga Master Vincent Segawo ansinga eddiini y'obusiraamu leero nze gye nazaalibwamu era gye nakuliramu so omulokole anaagenda mu bwakabaka bwa Katonda yoyo abadde practicing ebyekirokole so se yazaalibwa mu bulokole oba aludde mu bulokole omusamize eyalokose enca bwakutuka asobola okugenda mu bwakabaka bwa Katonda ate omulokole abadde mu bulokole nga bujingo n'akutuka n'agenda mu geyeena ne gumwokya mukyo ki kyentegeeza tulekeraawo okusibirayo bannaffe nga tuba questioninga nze ssaawa eno naalibadde njaguza olw'okufuna nalukoola ng'avudde mu kibiina kya DP officially najja nanneegattako kakati bwe naamugobaganya noono atatuuka ntegeera ya ani oyo
Nalukoola ngenda kuba musibidde gwe ate olaba ngo bannalukoola ani gwe nakkiriza okuyingira nabwe kityo mu questioning abantu birala nnyo si waje bavudde na lwaki baluddewo okujja omusumba abalokole tayinza lwaki walwawo okulokoka wonna woolokokera obeera mu budde butuufu azironga azokyalina obulamu ne bw'oba ku myaka 8 lwakuba nti tetumanyiddire tubeera tugenda kufa naye buli akyalina obulamu olina chance erokoka mulambo gwokka gwe gutalina chance erokoka nabwe kityo buli akyali omulamu olina chance etwegattako abali mu NRM mulimu abakooye mulina chance etwegattako abali mu DP mulimu abakooye mulina chance etwegattako abali mu FDC mulimu abakooye mulina chance etwegattako otherwise bwe tunatambulira mu mbeera bannange tulina kugenda nabaffe beebaliwo abaffe tulina kubafuna myaka ndowooza kakati 10 nga nene ejijja kubanga twakatambulako ena ku 18 okufuna abalonzi tetugenda kusobola kugumiikiriza myaka egyo gyonna olw'okuba twagala okufuna original Nuupu original Nuupu ffe tugenda obbazaala kati amaalu mutabani wange be original Nuupu ono omwana wa Shaloni wa Bobby Omute yakazaalibwa be original Nuupu wawula ffenna twalinako gye twali nze nali wa DP nenda bange nkeereya neneegatta ku National Unity Platform naye si musango gw'olwo yaliwawo okutwegattako oba osanga obwongo bwe tebwamuweereza nganze kujegattako mangu oba obeera osanga okuba kiri nti yali mu bufumbo yali akyabuzaabuzibwa kakati alabye musajja we talina kiddako n'agamba nedda ndi mu DP talina kiddako bagikwata ne bagitwala mu NRM mu bupunze nnemi okulwanirira kangende n'omusajja omupya anjagala ababakazi takeera bukeezi kumaca kuva mu musajja we abakazi tebakeera bukeezi kumaca kuva mu basajja baabwe ne bamala okugatta musajja ayenda musajja akola bw'ati musajja talina lugendo lwa nkulaakulana ezaaliguze poloti azinywa mwenge ezaaliweeredde abaana azikwanamu babbeeredde ne babbula akalunkuse kyokka ate waliwo omusajja mperereza kaŋŋende ntandika obuki obulamu kakati ffe oba osanga abasinga ensonga lwaki twegatta ku National Unity Platform mangu tetwalina attachment ku bukulembeze oba Democratic Party naye abo babadde nga abakulembera amateeka mu bukulembeze obwa Democratic Party abamu bo babadde na ku contract ey'obuweereza namunnaye tebayinza kubusuulawo mangu gatyo olw'ensonga bweti ne bweti oba osanga naffe twali tetunnabannyonnyola bulungi kimala okutwegattako kakati nga bannyikidde era mu gwebala omulimu abakulembeze baffe n'aboogezi baffe kababe ffe aboogerera ku intaneti nti tutandise oba tuvubye ekyennyanja ekinene ne kijja kitwegatteko ekibadde kyesisikkiriza okumala emyaka 4 okutwegattirako ddala ate era si kyangu kyakuhiitingibwa kirowoozo kyakusiramuka oba kyakulokoka awo just Segirinya yagamba ekyamusiramusa nti banneiba abasiraamu bamuyisanga bulungi ye bakimirembe wekitiibwa Allah mu jannati Firdaus musonyiwe byamusobako mu kumanya kwe ne mu butamanya sikujja ndokose kuba leero nze Muhammad nsiramuse okuba leero nze gundi oluusi gubeera mulimu gw'abasumba okulaga abantu lwaki balina okulokoka aba babeera balokokerawo tubeebaza mwoyo mutukuvu balinnya amangu oba balabikira amangu nene bana abazzereeti baweesa abalyowi baffe ekitiibwa nti alhamdulillah basobodde okuvubayo abantu ababadde beesigiriza era mbadde mulowooza nti bansonga ku sayidi eri nkiddamu tulina gye twava ffenna gwe oli wa DP nze ndi wa DP oba gwe wali wa DP nze nali wa DP gwe wali wa NRM oli yali wa NRM oli yali wa Jema nono yali wa UPC naye ambulera mwe tuli yakwegoma mu musana tusobola okulwana paka le tulietereza embeera y'obudde nga ambulera tetukyajeetaaga kubanga yamala tutwala mu nsempya ate tewali yatwegattiddeko mu kaseera kano ng'alireeti kubanga emmotoka ekyali mu lugendo egenda ng'ate ne NRM already waliwo abaajeegattako nga bamaze okulwana
gwokyali mu nsiko olaga nti ojja kusobola okwemalirira teweetaaga muntu yenna akwegatta. Ne muganda wange Muhammad Isa Luwemba tetumukuba lwakuba nti abadde muyambi wa Sseggirinya era kaabadde omuyambi wa Sseggirinya nange abadde wabampuga si musango gw'okuba omuyambi wa Sseggirinya. Kyali badde na kyakwenyumiriza ky'okuba omuyambi wa Sseggirinya kati temukifuula ekivumo. Ekirala okuvuganya okw'omunda mu kibiina njagala kubeere herethe tekubeera enemite ng'abali ku ground nga tuvuganya ba NRM. Ne mukika musobola okubaamu okuvuganya ku busika naye mwannyina zaayagala babuwenzi tekimwetaagisa ate kugamba mukulu wange oli nti ameke